Kagukube Kaguta Yoweri Kaguta Museveni bwetogera kati nga kirabika nga omukulu ono takyalina kyagamba bantu era ng'olugendo lw'okufa kwe obubi lulabika nga luyingiddewo. Mwami Tebuhabulwa bannayuganda b'ozannyirako, bannayuganda b'omaze akabanga nga bafudde ekitagasa, nga weefudde nti Uganda yo, nga weefudde nti gwe alina ssoyeka ku Uganda, ebintu birabika nga bikufuukidde. Era wetwogera kati baganda bange, mikwano gyange, twogera nga tubajjukiza nti omumpembe wa kuno Yosei Tebuhabulwa atakyalina kiddako, atakyalina kyagamba bantu, atakyalina kyagamba ggwanga. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti ate ebintu bimufuukidde, ebintu bifuukidde ddala birala byabadde abala byabadde asuubira tebikyaliwo, era nga twongera obajjukiza nti essaala ze, obudde bwe, byonna byonna birabika nga biweddeyo. Era twagala okutegeeza bannayuganda, baganda baffe, mikwano gyaffe, tutambule wamu ng'abantu kula eggwanga lyaffe, tunde wamu okulaba nga tutereeza eggwanga, ate era tubeere bakkiriza abaagala Uganda okubeera enjawulo ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga. Ffenna twongera obajjukiza baganda bange, mikwano gyange, ti akaseera ke tulina, akaseera k'okutambuza bannayuganda ng'eggwanga ke kaseera kano nga ffenna tuyimukiddemu. Mwami Museveni takyalina kiddako, ku lunaku lwokuna ya trillion 72, naye abantu bye bateeka okumanya nti bajeti eyo ebitundu 47 oba biyite 48 ebya bajeti 48 ku buli 100 zigenda kusasula mabanja gavumenti ya Museveni gezze nga yeewala, kubanga baagataddeko omutemwa gwa trillion 34. Era abantu kye balina okutegeera ekikulu nti ssente gavumenti zeerowooza zeegenda okusolooza mu musolo omwaka ogujja ziri trillion 31. Ssente gavumenti zeenaasolooza mu bintu byonna ebikolebwa ziri trillion 31, naye ate amabanja geegenda okusasula nga trillion 34. Kitegeeza nti ssente Uganda zeerina bwe zisasulako amabanja tesigaza yadde 10. Kaakati ebitundu ebisigadde ebya bajeti, ebitundu 40 trillion 41 za kwewola mu banka ezawano ne mu banka ez'ebweru. So Uganda kati omuntu waddemba ogamba nti Uganda is bankrupt, kubanga bw'obeera nga omusolo gw'ogenda okusolooza gwonna ogenda kugusasula mabanja, ate byonaakozesa ogende weewole, kati kitegeeza nti gutulina ssente oli mwavu. Ekirala abantu balina okutegeera nti amabanja agabanjibwa Uganda kati gatuuse trillion 9.7. Uganda mu luzungu kye bayita GDP, kitegeeza nti ebintu byolina byotunda, singa obadde wadduuka ebintu ebiri mu masa byotunda, ebya Uganda yo gavumenti esoloozaako busolooza musolo. So ebintu ebiri mu Uganda gavumenti bwe bisoloozaako omusolo omwaka ogujja, ebintu ebyo nabwo bigatta biri mu trillion 10.84 gye bayita GDP. Naye ebintu byonna ebyo abantu bye balina ebitundibwa buli mwaka. Kaakati ate amabanja gali 9.7, kitegeeza nti Uganda etuuse kaseera akazibu. Ebyembi mu bajeti yennyini nga bwe nkugambye, sente zigenda okusaasaanyizibwa omwaka ogujja zonna za kwewola. Kyova twali tuyisa bajeti nagambye gavumenti ne parliament kitulina okutandikirako kwe kujja ekintu kyonna ekirabika ng'ekyokwejalabya mu parliament. Nembawo olukalala lulamba, olukalala olwo kwabaddeko ebintu bingi. Omwaka ogujja gavumenti egenda kusaasaanya biliyoni 3 mu kugula amafuta g'abakungu ba gavumenti okubatambuza. Esaasaanye biliyoni 15 mu kukanika emmotoka zaabwe. Esaasaanye biliyoni 10 okulipulesinga emmotoka eziba zikaddiye ogulayo empya. Omaliramu biliyoni 6 za kutambuliza ku bakungu. Mulimu
billion kati mulimu trillion kati ziweze 8 za kusasula misaala egy'abakungu ba gavumenti. Bw'ogatta ebigendera ku misaala, motoka, mafuta, entambula, kusula mu hoteri, trillion endala 5. So sente zisigaddewo zigenda okusaasanyizibwa ku muntu wa bulijjo. Kyovalanga Museveni waayisa budget ya trillion oba ziri 5.2 oba kati 7.2 nga bwe ziri, yasigala mu kuta kadingidi nti mbaleetedde PDM trillion emu. Bweteebereza nga budget we yeeyongedde neeva ku trillion 5.2 ne ziwera trillion 5.7, era kadingidi k'okyakuta ka trillion emu ze mbaleetedde, mugenda kugaggawala abantu ebitundu ebisukka 36 ku buli 100 mu kyalo. Mwetegeke mukole saako abakyala n'abaami n'abavubuka, sente zijja. Trillion egi yegenda okusaasanyizibwa ku bantu abo bonna. Trillion kateebereza trillion 7.2 nga gy'osindise abantu eri emu, naye eyo ate eriko kweyo trillion kuliko okusasula abakungu ba gavumenti abandagenda ku radio ne ku TV okugiyimbirira, baze kuyimbirira PDM. So kati eyo budget ya Uganda ey'omwaka ogujja abantu bamanye nti tulina kukola bunambiro okulanga tuwumuziza Museveni. Otherwise eggwanga Museveni kati alisinzeyo, singa kibadde kyapa twaligenda nti omwana enju mwetusula agisinze mu banka, kati Museveni asinzeyo Uganda, kubanga tulina okwewola okutambuza budget y'omwaka ogujja. Raja abakungu fenna nga ne parliament ogigaseemu nange ngaseemu Jumwendi, tugenda kusaasanya trillion 8 ebitundu 12 ku buli 100 eza budget. Naye mu abo Kenya saawa zino president waayo bagenze mu kibayise salary review, wage review process. Kenya nga bagamba nti government eteekwa okuba nga enoonya bakugu nga be basinga abayamba ku bakugu. Kitegeeza ekyo n'aba department ky'okulabirira ku buli lwowa RDC omulimo oba owereddeko abantu abalala 3, dereva we, omukuumi ne secretary. Kati Kenya ga nti kirina okukyuka. Kakati bw'otunuulira buli kitongole kya gavumenti kiragirwa bwe kiba kireeta budget kiraga abakozi be kiina emmotoka ze kivugana buli kyonna tubiragagana agatabogola abagane n'agajjudde wano. Bw'okebeera ekya Museveni mu maka ge, kino ekitabo kyekirimu ebikwata ku maka ga Museveni gy'asula ne woofiisi ye. Bw'okebeera ekitabo kino kirimu enkalala, zino enkalala ez'abakozi z'olaba, enkalala ez'ammotoka, abakapaami n'okuba tebasoma abamu tebabiraba, ne zino n'enkalala zijjudde. Bambabazi bonna kati Museveni yabafudde ba president advisor million 2 omwezi, Sekandi, Kintu Musoke, Lugumayo, Bukenya. Ate nga awo muteeke eddala eyitibwa emoluments and benefits of the president, vice president and prime minister's act. Abo bonna bonna baweebwa wano ensako nga bawummudde amamotoka, ne baweebwa ensako eza buli mwezi, ne bajjanjabwa. Kinagaye parliament ne weebafa bano ba Bukenya, sente z'okubaziika ziri mu budget. Afa tugyewujjese ne mu budget nga tumuziika. N'enkungubagayo nayo neesasuliddwa abanaali emmere, byonna biri mu tteeka wano. Kati nga amabuuza ate kati baanonye ki ku lukalala lwa president ate nabo abasasula omusaala omulala. Bw'osoma Barugunda yabawadde n'amamotoka, naye wano Anita Amongo yakamala okusimba wano mu parking n'abawa amamotoka. Koga Museveni takyalinamu kusaasira yadde okutono bwe kuti. Kuba kateebereza Sekandi bamuwa emmotoka nga yali vice president, ne bamuwanga yali deputy speaker, ne bamuwanga speaker. Sekandi atula mu mmotoka mmeka omusajja w'emyaka 8 era alagawa. Kubanga nze Sekandi muwulira nti bw'ava wake eri agenda popo kunywa ku mwenge. Naye kati alina emmotoka empya 3. Kinadde nga abaka ba parliament Uganda esobola obuteewola n'ekekkereza sente z'erina n'embawo olukalala ku ebyo tusobola okekkereza ne tulyoka tuwona, kubanga bo bennyini bw'osoma ebiwandiiko bye baga nti tulina okusaasira nnyo abaana abato abazaaliddwa, tugenda kubasasuza amabanja ge bataalya, naye ate mu budget kyekirimu.
ettumbi budde ku lunaku lwokuna ya trillion 7.2 naye abantu bye bateeka okumanya nti bajeti eyo ebitundu 47 oba biyite 48 ebya bajeti 48 ku buli 100 zigenda kusasula mabanja gavumenti ya Museveni gezze nga yeewala kubanga baagataddeko omutemwa gwa trillion 34 era abantu balina okutegeera ekikulu nti sente gavumenti zeerowooza zegenda okusolooza mu musolo omwaka ogujja ziri trillion 31 sente gavumenti zenaasolooza mu bintu byonna ebikolebwa ziri trillion 31 naye ate amabanja gegenda okusasula nga trillion 34 kitegeeza nti sente Uganda zerina bwe zisasulako amabanja tesigaza yadde 10 kaakati ebitundu ebisigadde ebya budget ebitundu 40 trillion 40 za kwewola mu banka ezawano ne mu banka ezebweru. So Uganda kati omuntu wadde ogamba nti Uganda is bankrupt kubanga bw'obeera nga omusolo gw'ogenda okusolooza gwonna ogenda kugusasula mabanja ate byonaakozesa ogende weewole kati kitegeeza nti kutulina ssente oli mwavu. Ekirala abantu balina okutegeera nti amabanja agabanjibwa Uganda kati gatuuse trillion 9.7. Uganda mu luzungu kye bayita GDP kitegeeza nti ebintu byolina byotunda singa obadde wadduuka ebintu ebiri mu masa byotunda ebya Uganda yo gavumenti esoloozaako busolooza musolo. So ebintu ebiri mu Uganda gavumenti bwe bisoloozaako omusolo omwaka ogujja ebintu ebyo nabwo bigatta birimu trillion 10.84 gye bayita GDP naye ebintu byonna ebyo abantu ebitundibwa buli mwaka. Kaakati ate amabanja gali 9.7 kitegeeza nti Uganda etuuse kaseera akazibu. Ebyembi mu bajeti yennyini nga bwe nkugambye sente zigenda okusaasaanyizibwa omwaka ogujja zonna za kwewola. Kyova twali tuyisa bajeti nagambye gavumenti ne parliament kitulina okutandikirako kwe kujja ekintu kyonna ekirabika ng'ekyokwejalabya mu parliament nembawo olukalala lulamba. Olukalala olwo kwabaddeko ebintu bingi. Omwaka ogujja gavumenti egenda kusaasaanya billion 3 mu kugula amafuta g'abakungu ba gavumenti okubatambuza. Esaasaanye billion 15 mu kukanika emmotoka zaabwe. Esaasaanye billion 10 okulipressing emmotoka eziba zikaddiye ogulayo empya. Omaliramu billion 6 za kutambuliza ku bakungu. Mulimu trillion kati ziweze 8 za kusasula misaala egy'abakungu ba gavumenti. Bw'ogatta ebigendera ku misaala motoka mafuta entambula kusula mu hoteri trillion endala 5. So sente zisigaddewo zigenda okusaasaanyizibwa ku muntu wa bulijjo. Kyovalanga Museveni waayisa budget ya trillion oba ziri 5.2 oba kati 7.2 nga bwe ziri yasigala mu kutakadingidi nti mbaletedde PDM trillion 1. Bweteebereza nga budget we yeeyongedde neva ku trillion 5.2 neziwera trillion 5.7 era akadingidi kokyakuta ka trillion 1 zembaletedde mugenda kugaggawala abantu ebitundu ebisuka 36 ku buli 10 mu kyalo mwetegeke mukolesaako abakyala n'abaami n'abavubuka sente zijja. Trillion egi yegenda okusaasanyizibwa ku bantu abo bonna. Trillion kateebereza trillion 7.2 nga gyosindise w'abantu eryemu naye eyo ate eriko kweyo trillion kuliko okusasula abakungu ba gavumenti abanagenda ku radio ne ku TV okugiyimbirira baze kuyimbirira PDM. So kati budget ya Uganda ey'omwaka ogujja abantu bamanye nti tulina kukola bunambiro okulanga tuwumuziza Museveni. Otherwise eggwanga Museveni kati alisinzeyo singa kibadde kyapa twalige nti omwana enju mwetusula agisinze mu banka kati Museveni asinzeyo Uganda kubanga
tulina okwewola okutambuza bajeti y'omwaka ogujja gy'abakungu ffenna nga ne paalamenti ogigaseemu nange ngaseemu gy'omwendi tugenda kusaasanya triliyoni 8 ebitundu 12 ku buli 100 eza bajeti naye mu abo Kenya saawa zino pulezidenti waayo bagenze mu kibayise salary review wage review process Kenya nga bagamba nti gavumenti eteekwa okuba nga enoonya bakugu nga be basinga abayamba ku bakugu kitegeeza ekyo n'awadde paalamenti kyokulabirako buli lwowa RDC omw'omulimu oba owereddeko abantu abalala 3 dereva we omukuumi ne sekuritale kati Kenya ga nti kirina okukyuka kakati bw'otunuulira buli kitongole kya gavumenti kiragirwa bwe kiba kireeta budget kiraga abakozi be kiina emmotoka ze kivugana buli kyonna tubiragagana agatabogola abagane n'agajjudde wano bw'okebeera ekya Museveni mu makaage kino ekitabo kyekirimu ebikwata ku maka ga Museveni gyasula ne woofiisi ye bw'okebeera ekitabo kino kirimu enkalala zino enkalala ez'abakozi z'olaba enkalala ez'ammotoka abakapaamira okuba tebasoma tebabiraba nezino n'enkalala zijjudde bambabazi bonna kati Museveni yabafudde ba president advisor $200 omwezi Sekandi Kintu Musoke Lugumayo Bukenya ate nga awo muteeke eddala eyitibwa emoluments and benefits of the president vice president and prime minister's act abo bonna baweebwa wano ensako nga bawumudde amamotoka ne baweebwa ensako eza buli mwezi ne bajjanjabwa kinagaye paalamenti ne webafa bano ba Bukenya sente z'okubaziika ziri mu budget afa tujewujese ne mu budget nga tumuziika n'enkungubaga yonna nesasuliddwa abanaali emmere byonna biri mu tteeka wano kati nga mabuuza ate kati baanonye eki ku lukalala lwa president ate nabo abasasula omusaala omulala bw'osoma Barugunda yabawadde n'amamotoka naye wano Anita Amongo yakamala okusimba wano mu parking n'abawa amamotoka kuga Museveni takyalinamu kusaasira yadde okutono bwekuti kuba akateebereza Sekandi bamuwa emmotoka nga yali vice president ne bamuwanga yali deputy speaker ne bamuwanga speaker Sekandi atula mu mmotoka mmeka omusajja w'emyaka 8 era alagawa kubanga nze Sekandi muwulira nti bw'ava wakewu eri agendako kupopo kunywa ku mwenge naye kati alina emmotoka empya 3 kinadde nga abaka ba paalamenti Uganda esobola obuteewola nekekereza sente zerina nembawo olukalala kwebyo tusobola okekkereza ne tulyoka tuwona kubanga bo bennyini bw'osoma ebiwandiiko bebaga nti tulina okusaasira nnyo abaana abato abazaaliddwa tugenda kubasasuza amabanja ge bataalya naye ate mu budget kyekirimu bw'atyo Mwami Tebuhabulwa bagenda okiwuliramu nga bannayuganda bayimusiza amaloboozi gaabwe nga bannayuganda bagambye that's the enough is enough ekimala kimala ku lw'eggwanga lyabwe n'okulwanirira Buganda awamu n'eggwanga okutwaliza wamu. Mwami Tebuhabulwa ojja kiwulira mwezi Ntamatama.